Doni kulisi yasoose kugenda bweru alyoka ayogere ba mafia abadde bamukozesa. Omuganda agamba nti akamyuka ngere kabuze embwayo lepame ebyoya. Bannayuganda bangi babbiddwa wabula ebikolobero ebibeerawo bafuna yente z'abaana. Mu Luganda bagamba nti ekiwuka ekitaluma yente y'abaana. Buli akola ebikolobero yeekweka Museveni, yeekweka Mike Mukula kapteeni, yeekweka Muhamu Kigundu, bambi abataaveeyo kwewolereza oba abataaveeyo kujja kulwana makooti kubanga n'oyo oluusi abaabogeddeko abeera muntu wa wansi nnyo mutwala mu makooti. Naye kisigala kibaluma naddala mu biseera ebyakalulu. Mike Mukula kapteeni gwe mmanyi is a corporate rich man, is one of the rich gang. Musajja mugagga ayimiridde mu ggwanga. Lwaki yanditadde interest ye mugenda okubba miliyoni 4 ez'abaana? Ekyokubiri, bw'aba Skype ng'agamba kubanza Skype alampadde ku ssente era ayina emitawaana gye gy'alina okumaliriza. Mulekeraawo okukola ng'ebikolobero ne muddukira ebweru w'eggwanga kubanga east west home the best. Abamu mwatunda poloti z'abannammwe ne muddukira ebweru, abamu mwawola ssente nga mugamba mukomawo ne mugenda, abamu mwononya amannya g'abannammwe kubanga muli bweru wa ggwanga. Ekyo nno si kirungi naddala pengepenge gwakikola. Omusajja ali mu kalulu yeesimbyewo okulaba nti ayongera okuweereza ekibiina kye ekye-NRM mu Eastern Region nga vice. Oli mu kumupokera ebigambo kubanga pengepenge I can see you face yo ngimanye ebbanga gwanvu. When you are talking something sensible obeera serious. Naye bino byabadde concocted oba byabadde doctored nga n'oli akubidde essimu ndaba ayina kyabala. Naye Captain Mike Mukula agezeseddwa, atandisa amakampuni agawadde abantu emirimu, akulaakulanyizza eggwanga ate high rate n'embantu ba wansi. Ekyokubiri, bw'oba obala ebyobufuzi bye n'engeri gy'atwalamu obulamu bwe nti agatta omuntu wa wansi ku gavumenti oba ku bantu betulowooza nti tetwandibatuukiridde kubanga alina buli kimu, naye olaba nti ne bali ensikini n'abayimbi abakwatako. N'olwekyo temweyambisa bantu basirise bataabavunaane kuboonoonera amannya naddala mu biseera nga bino ebyakalulu. Mukimanyi akalulu omuntu abadde n'abadde eri abaako abalabe ayina akavubuka akaava ebweru okujja omwesimbako, omusajja akyakakubye akagiiza akatadde wali ku ttaka ate kati muleesa sima Doni Kulisi n'ebirala ebiringa ebyo. Doni Kulisi, stop what you are doing. Pengepenge, stop what you are doing. Mind you, n'abannupu baagala Mike Mukula kubanga bwe bafuna ebizibu babakubye babasibye mu makomera bakomyewo tebalina kyakulya baddukira mu Mike Mukula. Kwegamba amakaage galinga kiddukiro ky'aboonoonyi buli omu gy'asiiba. Era ky'obola ndi omwabyogedde tebaamuvumye. Era n'obuwagizi Captain Mike Mukula bw'akyayina mu Uganda mu NRM bungi. Omusajja oyo bebamu kubayambye ekibiina ky'NRM okulaba nga kiina emirandiro egy'amaanyi mu Eastern Uganda. Tetwagala asimbulwe, aweebwe ekitiibwa, agende mu kalulu, ate anoonyereze ne Pulezidenti Museveni akalulu akomewo. So twebaza kapiteeni emirimu gyonna gy'okola. Nze musajjawo Dr. Tio Mugogwa Musa n'omuti gwa White Star Magiki. Doni Kulisi ne munnayuganda era mutabaniwo musonyiwe byayogedde ne pengepenge mwana ozaala muzaale ate tweyongereyo akalulu tukalonde Mike Mukula akomewo wali waggulu ku sseeke era abeere ne ku nneeke abeere na buli wamu abeere ku lusegere lwa Muzeeyi Museveni atuyambe naffe tweyongere okuvuga Benz mu nsi ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki for God and my country.